Catherine Kusaasira watta omwana wange fulufiga obusungu bungi nnyo era ebyama abiggyeeyo. Maama Fiina naye ensonga zaabwe aziyingiddemu ogenda kuba nga ate obifuna mu maaso awo. Bobi Wine naye muyina wamma nga akakasiriza ddala Baby Kyagulanyi naye talubuzeemu. Olutalo wakati wa Honorable Muhammad Nsereko wamu n'omuyimbi Stacey Mayanja wamma nabo beeyongedde okutabuka. Sindi Ssanyu Maziga nabiwoobye oluvannyuma lwa Faani okubba empeta mwami Okuyu gye yamuwa, nabyo ogenda kuba nga obifuna mu maaso awo. Nampeera Christine muyina maaso awo. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange? Kansuubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo nomugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olimesibwanga byonna bimba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Munange olunaku lw'ejjo Sindaleera oba Sindi Ssanyu yabaddeko ku interview nabeerako ebibuuzo byabuuzibwa ebinjinjiko mwe mwabadde n'ekyokumubuuza empeta. Munange omwami Okuyu yakuteekako empeta naye ate buzibu ki obwatuwako empeta nga tujagala omusajja mwayawukana sitoole kimunange gye yavudde n'akawangamula n'agamba nti ensonga ezo abaye tayagala kuzoogerako naye nga bakimubuuzizza kakyogereko. Munnange Faani we amusinga okumubeera ku lusegere empeta yagitwala. Bannange abantu bo kale batambulira ddala wamma n'obuzibu bwabwe. Munnange bwe nkuzaako eno ewa Baby Kyagulanyi eyabadde yawerekedde omuhusband ate ogenda okumunominatinga naye maaso wano ayina message gy'awaddemu era bwe munnondanga first lady muba mwefunidde first lady ayina omwami amuwuliriza era ebizibu byammwe byonna bijja kutuuka butereevu. Abakyala mmanye ebizibu byammwe. Nze nali nsuzeeko enjala landiroodi yali angobyeko mu nnyumba ebibaluma mbimanyi kuba nali mbifunyeeko. Bamaama abakola ennyo nga mwaleka abaana bammwe emabega nga muli mu nsi za Buwalabu nga babayisanga ekitagasa. Bamaama abasiiba waka nga mulabirira abaana naye nga babba bammwe tebalaba kyamaanyi kye bikola. Abakyala abaasoma nga mwasoma ebitabo byammwe ne muyita nnyo naye nga ku ofiisi okufuna promotion babayisa bubi. Mbasaba mwenna mulonde Kyagulanyi Ssentamu kubanga tennaamanya ekibaluma. Baby Kyagulanyi bw'atyo munnange bw'avuddeyo n'ategeeza ye amanyi ebiruma abakyala kubanga yabeerako mu mbeera y'obupangisa. Landiroodi yabagobako, baasulako enjala, baasiibako, abaana babagobako school fees. So gwekola kintu kimu kyokka kyakumufuula first lady, ebirala ye ajja bitwala mu maaso wamma kugamba naawe onyumirwe ng'obulamu ndowooza obeera wabubala gwe wenna anaaba amulonze. Munnange bwe tweyongerayo ewa Nampeera Christine ono nno nga yalabikirako mu katambi ng'ali mu kwesanyusaamu n'omwagalwa we mu ttooyi era gye byasimbikira nga ne ttooyi bagimenye. Munnange omanyi omukwano ogwali awo gwali gwa kimmemmette nnyo. Munnange twali tumumanyi ng'omuwala ayina ebbeere ddene eryagejja naye ennaku zino abadde yabuliramuko nga takyekwata bifaananyi. Omanyi muwala ayagala nnyo kamera naye ennaku zino ndowooza gibadde giringa mwezi mulamba nga talabikako, kumbe yali mu kaweefube w'okukola sajjale w'amabeere era munnange yafuddeyo bulungi ng'ebbeere kati ttono bulungi kwegamba nga anyuma okusingako wali we yabadde ng'ate tannaba kukola sajjale y'amabeere. Munnange bwe nkwongerayo ewa Lwasa manye ennaku zino yagwa mu laavu ne Nashiguro ono ow'ebizigo ex wa Bajjo. Bannange Lwasa yagambye ono ye tagenda kumuta. Bintu bya laavu bino bizibu nnyo. Omuntu oyinza osooka n'ogwa mu laavu weba kumenya omutima weba kola kiri. Munnange wolemerako ndowooza ofuna omutuufu kuba Lwasa ye yeewera agamba nti ono ye gwe yafuna tasobola kumuta n'okukirowooza takirowooza yadde n'akatono ate nga n'omuwala naye munnange Nashiguro naye yeewera agamba aba ex-bo teetaaga kumanya yagesalawo agenda ate ne Lwasa. Munnange waliwo wano olutalo wakati wa Honorable Muhammad Nsereko wamu ne Stacey Mayanja. Muhammad Nsereko kyamunyiizizza oluvannyuma lwa Stacey Mayanja okulabikirako nga y'omu ku bagenzi ate okuyimbira abawagizi b'ekibiina kya NRM olunaku lw'ejjo Kololo ate nga naye yavaayo n'awandiisa ekibiina. Munnange nno
Station Mayanja avuddeyo n'agamba mbu ayagala kulya kagiga akasiike kati gye wavudde abawagizi namugamba olimba osalirawo obukudi ovumirawo munno Honorable Muhammad Nsiro. Musirikirireko abakadde tebawulira nnyo njagala awulire nga tewali awoggana. Jeno Museveni nkimanyi toyagalira ddala kuwulira maloboozi g'abantu naddala abantu abato naye waakiri wandiwuliriza munywanyi wo bwe mwazirwana Jeno Kayinda otafiire. Njagala omanye ssebo ti Uganda eno yaliwo nga tonnajja era eno Uganda egenda kubeerawo emyaka mingi nga wagenda dda gwe n'abantu bo. Tetuli bantu babi, tetusiga bukyayi era tetukuwalana. Naye njagala okutegeeza nti garantiyo esinga olw'erinnya lyo olw'ebyokwerinda byo olwa security yo n'olw'ebyobugagga ggwe ne banno bye mukoze mu myaka 40 garantiyo n'ekikutaasa kwe kukkiriza Uganda n'ekyuka mirembe ng'eyita mu kalulu Abannayuganda ke balonze mu mazima n'obwenkanya. Omukisa ogwo weeguli tegunnaba kuvaawo. Ffe abali wano tetuli bantu bakwolera ggwanga. Newankubadde ebikolobero bingi nnyo gwe ne banno bye mututuusizzaako. Newankubadde bannaffe bangi nnyo gwe ne banno be mutemudde. Njagala okutegeeza nti ffe tukyakkiririza mu ddembe. Tukyakkiririza mu mirembe. Ffe abali wano tukyakkiririza mu democracy oba mu nkyukakyuka ey'emirembe. Njagala omanye ffe tukyakkiriza mu bwenkanya. Era newankubadde abantu bangi naddala abali wano nga banyigirizibwa Mwami Museveni njagala omanye ffe tukyakkiririza mu kusonyiwagana. Naye ekyo kisobola okubaawo ate nga kyekyandikoledde gwe n'abantu bo singa ossaamu Bannayuganda ekitiibwa n'okkiriza Bannayuganda ne beesalirawo ekkubo lye baagala ogendamu n'ebulamu bwe baagala okulivinga bo nga Bannayuganda. Ogwo omukisa gukyali ku mmeeza yo. Ffe kye twagala Bye bya principal nga tubiwummuziza ku bbali bw'ensi okuvuza obutereevu paka ate ew'omukyala Full-Figure Nakangubi wamu n'omuyimbi Catherine Kusaasira bano nno nga balina olutalo luli lwe bayita vaawo mpitewo era nga ebituuse olunaku lwaleero Full-Figure yakedde n'ayogera buli kyama kyonna munaye ndowooza Mafia n'alabe kimususseeko n'asalawo amukubira essimu ndowooza abeerenga amukumye amugambye Full-Figure munaye ebintu byogera ebyo kyusaamu ne munaye Full-Figure agambye ndeka njogere ndeka nemale kugambo n'ekiwundu ekindi ku mutima. Mama Fina nkubira Mama Fina bino ebintu obimanyi lwaki tondeka ne mbyogera? Lwaki tondeka ne mbyogera? Wanyi mama? Full-Figure. Ndeka njogere. Ndeka njogere mama tolina kyotamanyi. Ndeka njogere. Full-Figure nkwegayiridde. Kanjogere oba nfanfe. Mukwano nkwegayiridde. Full-Figure bw'atyo munnange akumbye kw'erima agamba Mama Fina ndeka neesonyiwa munnange zino ensonga tozimanyi tewaliyo nga mbonaabona mbu yatuuka n'okwebaka n'abasajja nga tabaagala asobole okulaba ng'akuza abaana ba Catherine Kusaasira. Bannange byatamulangidde nti ye tayitaswana kugulira yadde abaana amasimu mbu wadde yesu balina obutakkaanya naye mwere ennaku zino era abaana ba Catherine Kusaasira Full-Figure yabaliisa kati nno ye Catherine oluvannyuma lw'okulaba vidiyo zino zonna Full-Figure nga yeekalakaasa laba akatambi kamukoledde nze ate nkongereyo wamma n'agaleero. Ladies and gentlemen, my name is Catherine Kusaasira. Leero nzeewo n'akalowoozo. Baganda bange abaseera ebisinga tubeera awo ne tulowooza nti waliyo atugoba naye tuligenda okutunda emabega bwe tuti mwegendereze nnyo. Oyinza okufubutuka emisinde ng'omanyi waliyo akugoba naye oligenda okutunda emabega bw'oti ng'emisinde gy'ofubutuse
mwattu gyabwerere nga teri akugoba. Kati mbasaba baganda bange tufubutuke emisinde nga tumaze kutunula mabega nti eri yakugoba kuba amaanyi gayinza okugweramu obwereere. Kalowoozo. Omuyembe Catherine Kusaasira bw'atyo munnanga ate ye bw'avuddeyo okuba nga agezaako okudda mu fulufiga olw'ebigambo ebingi ate naye bye yamwogeredde. Bannange by'ebyama bikyazuukira ddala era nga fulufiga takomye ku ekyo, avuddeyo n'amulumiriza nga Catherine Kusaasira we yatta omwana we akatambi. Ngenda kuba nga nkabalekerako mu maaso awo era ndowooza nze ngenda basibwira wano Mukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra naye nga by'ebyama bannaye fulufiga ayogera kino ayogera kino ayogera kino ayogera kiri. Temumanyi nagenda nte wannabbisa mweru kakande lwaki nalokoka. Mwena temukimanyi oyo omukazi yatta omwana wange nga line abbe begatta abantu aba obadde okimanyi ekyo bino bitu papa Misa kyabimanyi ketikonomosona bimanyi byenjogerako oyo mawe abimanyiko tasobola kubyogerako nkimanyi tasobola byogera nze nga mmaze omukuliza abaana be mbajjeemu agamba abantu mbu yanja mu kyalo nga awusigalo yaleeta ddi yalina sente esobola okusasula awusigalo oyo nga talina kyeyali alya nga neddwaliro nze nalisasula tenayozanga engoye ku kyalo nenkuza abaana be n'okufuna olubuto saalufuna nti ndwagadde nalufuna mu payini ningi ekeera okufuna 55,000 kino ne bbaawo akimanyi ng'omusajja yamusulawo agamba nti awunya mukene awunya fene omusajja ali okusaba ne musawo n'omukazi omusawo nakozesebwa nga seeyagalidde nefuna olubuto nayagala ngujjemu neŋŋaana nebaganze sita muntu nenzaala omwana wali emakinawo omukazi bamwitaani mweba mukyala zimulobaani nebakwata omwana ne bamutta yakuta omwana wange oyo omukazi nanoonya kyengenda okukola mu bulamu nensalawo nengende wannabbisa mwero kakande kimumanyi nagenda nti wakakande mwe mutuveeko tulina obulumimwe maani temumanyi kyempitamu na mukazi oyo temumanyi kyempiseemu temumanyi kyempitamu temumanyi byensirikidde temumanyi kyempitamu na mukazi oyo temumanyi kyempitamu na mukazi oyo bino byembagamba ate Katonda oyo omulamu genda kujjakiriza ebayibuli mbikole ebayibuli oyo omukazi namukwasa Katonda kyova olaba Katonda amusasudde abaana b'omukazi oyo nze balabirira omukazi oyo ayina abaana b'abakuuta balaga bantu omwana we Keni abadde asalidde kata nga kasikadaama nze nkutte sente zange omwana nze mulisa ne Amina mubuze Amina mugende ku bbala ya Amina tamulaga bantu omwana yajjamu olubuto n'asula omwana emulago ne batukwata ku geti embeera emulago nenkamulanga amabeere nenkamulanga amata babesoma babita byutuba simanyi biki ebibya basitasoma byesimanyi nebaka ku seminti nenkuza omwana tamwogera mu bantu tamulaga bantu nakati nze namujjekata nemukomyawo e Uganda wano nze muliisa bwatunda wange alewa Amina singa muwa obutwa mumanyi olulumi lwempitamu mmwe mumanyi ebintu byenzirikidde mmwe bino bintu papa Misa tabimanyi nkimanyi tasobola byogera Saala Kabenga bimanyi talina kyatamanyi oyo mawa talina kyatamanyi mugamba tetulina byama nze tanjijjangako mu kyalo bajja okuyimba ebukomero nga muganda wange basajja kamba alina ajati alina hotero nga amanyi omwana omuto akola awaka akola mu hotero abeza amasuwaani nemmere tebagirya waffe bali opposite newaffe tebalyawo mmere kumakya ne bagenda nga waffe twafumbyewo amata agaliko nko kyayi ne bantuma kyayi batulekawo ne beeyongerayo tamanyi najja nanti e Kampala naye agamba abantu ayimira mu public n'agamba abantu bwe yajja mu kyalo mubuuze baamawa sitandeetangako Kampala najja e Kampala wajjajja wange wali emaganjo netandika okuyimba n'oyo omusajja gwe bayita ani oyo yali manija wa David Lutalo ng'alina BUD production mu
BUD nva mu BUD bayita bayimbi ku kalenda kijja ku kalenda olwokuba nti nalina empisa bamisa kibanda banga nina empisa bali emmere nembategulako amaswali nagamba kanakaana akapya kalina empisa kawala buli omu natandika okunkayalira ayini nankalina nga ayagala okuntwala ewe nabo ne bankayalira nga bagala okuntwala olwokuba nali salina wakusula walubatuufu kubanga navanga maganjo nga siba na transport ne basalawo okunkozesa nembaweerezanga nembakwatiranga engoye era kibagamba lwato nti nagenda mu safari nga nkwata ngoye za Jofre Utaaya Jofre ekyobugaga kiyampa yampenga ebinusu nga tatwala binusu mu ssente ze era nze nebaza Muzayi Utaaya obulamu bwaffe bwonna kubanga yagamba n'amatovu mu kyalo bafuwanya ebinusu nze kubadde nga nina ssente oyo omukazi eryanga ssente zange ezagulanga costume zalinga ssente zange nga nze ngenda mu bwino nengula obugoye bwange bwonna n'obwo obugoye bwetwasetingira mu vidiyo bwange it's mine nga ngenda mu bwino nembusuubula ate nabunjako nabwambala mu binusu byemanfunye kubanga nze sayimanga ku stage napanganga ngoye zamisa akida za Jofre Utaaya Jofre Utaaya nga ngamba omugabo gwe yampapa ebinusu mu kyalo bafanye ebinusu nga twagendanga mu safari myezi 6 myezi 8 temukomyewo Kampala nga nsevinga ebinusu nekomawo nga nina oluusi miliyoni 2 emiliyoni 10 nga za binusu botero byagala Muzayi eyo gwe mutima gwe yampa nze salinga ku perolo yaabwe kuba nalisi ate tewali gwe basasula tebakulima nti Eagles Production basasula nga baana bawala tewali muntu gwe basasula nze nabanga n'essente ngera beewola zange bino ebitwenjagala Grace Kamatta ali Bulaaya bimanya ababuulire njagala kino nga kiriko n'obujulizi temumanyi kyempitamu na mukazi oyo nnwanya okulaba nga netuusa bwe netuusa era kisirwa nnwanyisa agamba nti bamunkwasa ddi nze nagenda wa President Museveni nagenda yogu njagala buli Muzayi yampa obwadivaiza nga simanyi nakyampadde nga sikitegeera nali yogu n'omukazi batamulekamu kaba n'abanupu sijja kusiriboogera paka lwenjufa nembagamba kyekikyapadde ampadde mulimu nga sigutegeera abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.